President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaleero alumazeeko ng'alambula abantu ab'enjawulo era nga yasookedde ow'omukulu yaliko omulamuzi wa ggwanga omukulu Profesa George William Kanyehihamba eyo bwe yavuddeyo ate n'akyalirako ne maama wa muganda waffe eyawambibwa wali eggangu Mzee John Ddamulira eyawambibwa kati emyaka 3 mirambirira nga talabikako ate nno eyo bw'avuddeyo n'agendako wali n'akyalira ku maama wa muganda waffe munnamateeka wa National Platform yafa ebirwadde bitaategeerekeka naye nga kigambibwa nti bwali butwa comrade Wameli Anthony ono maama amusabidde essaala era n'ayongera okumugumya nti baana baffe mugume olutalo tujja kulutuusa olutabalo lujja kuggwa era tujja kwambala engule ne President Kyagulanyi n'ayongera omukakasa nti omukwano gwa Wameli tegugenda kuvaawo tegugenda kutunyuwa tujja kusigala tubaagala ku lwa Wameli era tugenda kuba nga tuli wamu naffe bino nno President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bitadde ensi yonna ebirabire bitegeere ku mutimbagano gwe ogwa Facebook okutegeeza ensi olwaleero gy'asiibye gy'abadde atambulira era abantu ab'enjawulo bagenza akyalira bakadde baffe okubafunako ku magezi ag'olutabaalo n'okwongera okumanya bwe tunaatambuza eggwanga Uganda. Wa Profesa George W. Kanyehihamba eno agenzeeyo era n'asiima akadde ke babadde bombi boogedde ku nsonga ez'enjawulo okukulaakulanya eggwanga Uganda okukyusa eggwanga Uganda okugoba nnakyemalira General Kaguta Museveni okulaba nga ensi yaffe tugidza bujja tugiddabulula tumalamu ekibba bululu tumalamu ekiwamba bantu tumalamu ekitulugunya bantu tumalamu ekitta bantu tumalamu ekibba ttaka tumalamu ekinyooma bantu tumalamu ekitawa bannansi kitiibwa ebyo byonna nga tubimalamu n'okulaba nga tukomya ekyabagwira abalaalo abajja Uganda ne babba ettaka lya bannayuganda mu sapooti ya Museveni nga bawadde emmundu era agambye bw'ati President mu Lunyaanyimbe nti very pleased to check on retired Justice Professor George W. Kanyehihamba this afternoon. We cherish every moment spent tapping from the wisdom of our elders. Nti olwaleero agenzeko ew'omulamuzi eyawummula wa kkooti enkulu Professor George W. Kanyehihamba era nti asiima nnyo era yeenyumiriza nnyo era akkuta nnyo akadde kabadde ne Professor nga alega ku magezi g'omuwendo ate okulaba nga agenda mu maaso okuzimba eggwanga Uganda era bw'amaze okuwandiika ebyo President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'aterako ku bifaananyi bino okutulaga ddala nti ewa Professor George Kanyehihamba atuuseeyo era abaddeyo era nga nti boogedde ebigambo eby'enjawulo bakoze ebyenjawulo bingi bye bakoze okulaba nga ate tununula eggwanga lyaffe Uganda nga tugenda mu maaso n'okutereeza Uganda yaffe ayoyo Professor Kanyehihamba nga President agenze ne Secretary General David Lewis Lubongoya babadde bonna ne bamukyalirako wali maka ge Buziga era nga ensonga ez'enjawulo bazoogedde kati nno President bw'abadde ali eyo bannayuganda ab'enjawulo President buli omu n'awaayo obubaka bwe okusinziira ku President bw'agenze ewa mukadde waffe Professor George Kanyehihamba era ng'asoose ye mission to freedom agambye thank you Mr. President Elizabeth Odowa n'agamba DOP wait okay thanks President Elizabeth Odowa n'agamba nti DOP Sadan Magic n'agamba awesome
SURVE travel king naga people power movement is dying. Okay. Masa media chanaga respect. Kadama. Okay. Oh, what's going on? Okay. Okay. Mukuru prisoner Bobi Wine an afternoon spent retired. Okay. Abantu abenjawulo nga basima president okubanga akyaliddeko mukadde waffe oyo n'amuzaamu amaanyi n'okuba nga president afunyeyo amagezi okugagenda okuleeta mu bannayuganda ate gasobola okukulaakulanya eggwanga lyaffe n'okukyusa obukulembeze bw'ensi eno. Eyo nno bw'avuddeyo president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze eggangu ewa maama atuzaalira muganda waffe Muzeeyi John Ddamulira eyawambibwa kati myaka 3 okuva ali mu katale ke wa Kisekka. Era nga president bino nabyo abituwandiikidde ku mukutu gwe ogwa Facebook okututegeeza n'okutegeeza ensi ng'awandiise mu Lunyaanyimbe ngenda kubigaayagaaya ate male mbize mu lwaffe tubitegere bulungi. Agambye later alone in Gangu we visited the family of Muzeeyi John Ddamulira who was abducted by the military from his workplace at Kisekka Market 3 years ago. His mother Nuriyati Naiga is going through the kind of pain you can't describe. The family initially told her that her son was in a known prison until she insisted that she wanted to visit him. Then some of her neighbors in the village started going to her home to sympathize with her for losing her son. Upon learning the real story of her son's disappearance, she was hit by various ailments to a point that she can't speak properly anymore. I call upon all of us to amplify our voices even more in the pursuit of justice for families like that of John Ddamulira. Bring back our people. Nataya okubifaananyi. Mu Luganda agambye atya? Agambye president nti oluvannyuma agenzeko eggangu n'akyalira ku b'eŋŋanda za mukadde waffe Ddamulira John ono yawambibwa ab'amagye ba General Museveni okuva ku mulimu gwe wakolera wali mu katale ke wa Kisekka emyaka 3 egyakayita. N'agamba nti asanze maama wa Muzeeyi Ddamulira nga maama ye Nuriyati Naiga era ng'ono agenda ayita mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu, mu bulumi obutagenda kuwona, mu bulumi obutagenda kuggwa, mu bulumi obw'olukonvuba obumuluma. Nti abafamire oba ab'eŋŋanda basooka ne bamulimba nti mutabani we yasibwa era ali mu kkomera erimanyiddwa. Wabula oluvannyuma maama yalemerako n'agamba nti akukyalira ku mutabani we. Kino nno kyaleetawo entebeza ate baliraanwa bwe batandika okujja nga bamukyalira eri mu kyalo e Kaddugala side eyo Masaka nga bamukyalira bamusaasira. Mwana nga walabye omwana we okuwambibwa, omwana bamubuzizaawo. Kino kyaleetera maama obuzibu n'awulira ng'embeera egaanye era ebirwadde ebyenjawulo ne bimukuba ebimutuusiza n'okuba nti ku ssaawa ya leero maama Ddamulira John tasobola kwogera bulungi, olulimi lwesiba. N'agamba nti nkoowoola mwenna gye muli okwongera okusitula amaloboozi gammwe okusingira ddala ne wano we tubadde tugasitula ennyo tuwogane ennyo okulaba nga tufuna obwenkanya obwa famire zino ezabulwako abantu baabwe naddala ng'eno eya John Ddamulira. Mukomyewo abantu baffe. Bigambo bya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. N'atuwa otufaananyi otulungi maama ng'ali ne maama wa Ddamulira John. Yoyo maama eggangu kati we bamulabirira eri mu kyalo bamugye olw'abantu eyogera okumutiisa. Maama nga yanniza president Kyagulanyi wakati mu nnaku ennyingi wano abafamire bonna obalaba bonna batunula Ddamulira. Kyaka bonna bafaanana taata. Bonna famire nga weeri baaniriza omukulembeze ne beekubaka picha wano president ng'ayogerako nabo ku bigenda mu maaso n'okwongera okugumya maama wano ng'ensonga zinnyonnyolwa ez'enjawulo eno n'eno
okusobola okulaba nga ate buli kimu kitambula bulungi n'okwongera okunoonya muganda waffe era Secretary General Delos Rubongo ngoya wali nnyo ku kido okwongera okutuusa okuba nga ate abeerera mu president era nga bwe kiri bulijjo. Kati nno eno president bw'avuddeyo bw'avuddeyo president yo mba muzeeyi Ddamulira olwate abantu ab'enjawulo bannayuganda okuva e Bule n'eweeya e Uganda emitala w'amayanja buli wamu ensi okwetoloola yonna nabo ne bateekawo obubaka bwabwe okusima president n'okwongera okusaasira family. Atandise ne Nuupo ndi ku mutima agambye well done Mr. President Bobi Wine. Elizabeth Odowa n'agamba kya nnaku nnyo yalabbi owulira obusungu n'ojula okuyita mu ssimu ogwe omuntu mu bulago mu kulikeeyo Mr. President. Masaba Media Channels n'agamba we want our people NRM government. Kadama family Kadama postinga biki bino bitategerekeka. Okay. Namutaba Sylvia n'agamba Yoweri Kaguta Museveni we are not your slaves, free our people. Nusfa Nakato n'agamba please our MPs continue pressuring the government by not coming back to parliament until they release our people. Density Owakabi flag raiser Nuupo n'agamba welcome back Mr. President His Excellency Bobi Wine. Mukwaya Joshua n'agamba naye God make the blind chains loose enough that our comrades redeem their freedom. Lydia Kibuuka n'agamba naye ne Saabatemu ne kuru ye tubasabire bafunemu okugezesebwa Katonda. They just can't make people suffer that severe pain nga bo butayaya laddu ebakube. Bring back our people. Bagonza Thomas n'agamba General Museveni must bring back our people by all means. Chichima Wine Chichima n'agamba much respect sir, very much extremely extraordinary. Okay, abantu abo bano badde obubaka bwabwe eri president nga bamukulisaayo. Kano muzeeyi president wabudde wa muzeeyi Ddamulira okulaba ku maama n'abalala ayolekedde wuuyo gayaza n'agenda eri ewa maama mukadde waffe azaala comrade Anthony Wameli. Maama oyo president naye amukyaliddeko era nga bw'amukyaliddeko amusabidde essaala nnene n'ekibiina. Alina president n'agumya maama ko n'ab'eŋŋanda nti omukwano gwa Wameli gwali mungi eri national platform nabo omukwano ogwo gwe bagenda okuba nga bazza eri famire tegulivaawo teguligwawo. President abiwandiiseeko ku mukutu gwe guno era okutegeeza ensi nayo nga biri mu lulimi Lunyaanyimbe Luzungute. Agambye nti this evening we checked on the mother to our deceased brother late comrade Wameli Anthony at her home. We are very grateful for her prayers and words of wisdom and encouragement. It is very inspiring to see their strength and faith throughout the past difficult months. I assured them of our continued friendship and comradeship. We ensured that our brother is resting in eternal glory. Agamba nti ate akawungeezi akaleero president Kyagulanyi agenze n'akyalirako ku maama wa mukwano gwaffe yatuva ku maaso era muganda waffe comrade Wameli Anthony wali mu maka ge. Agamba nti abadde wamusanyufu afudde ekitiibwa. Maama bw'atusabidde essaala ennungi n'ebigambo ebizimba ebirungi byatuwadde n'ebizaamu amaanyi byatuwadde. N'agamba nti kino kizaamu essuubi kizaamu amaanyi kiweesa ekitiibwa okuba nti maama ono akyali mugumu era mukkiriza
kukkiriza era nga tusobye okukola nti bayita mu nnaku ezo emyezi muganda waffe okuva lwe yafa ng'ate bagumu bazibu. Agamba nti yongedde okubagumya n'okubakkiriza nti omukwano gw'ekibiina kya National Platform ne President Kyagulanyi ne banna People Power ne banna NUP bonna gye bali bannayuganda bagazi b'enkyukakyuka eri Kanso Wameli Anthony tegulikeendera era gujja kusigalawo olubeerera nti muganda waffe tumusabira awummule mu kitiibwa eky'omuwendo eyo mu ggulu okumpi n'ekitaffe Katonda. N'atuterayokko ku bufaananyi bwe buno President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe bufaananyi buno batuteereddeyo ng'ali ne maama wa Anthony Wameli wali mu maka ge ate wamukyaliddeko. Obufaananyi bwebwo otyo bwebwo bufaananyi bwe batuwadde nga maama yatukuba essaala watukuba ettendo liri ekkambwe ennyo era nga ensonga zonna zigguse bulungi buli kimu kituukiridde bulungi otyo nga maama atukuba ettendo ezzibu ennyo. Eyo omukwano omungi ennyo ogwo osanze okulaba mwana wange pulezidenti omukwano ogwo. Byebyo bwe bityo bwe bitambudde naye ng'era wano ewa maama wa Wameli Anthony comrade waffe president nawo mu kutuukawo okwo kwennyini kwatuuseewo bannayuganda ab'enjawulo okuva ebule n'ebwemitala n'emitala yonna nabeera bagazalinze wamu nga kitole nabo nabayobaka bwabwe nga basimba maama ne president na buli omu okulaba nga ate luno nabo lubaddewo. Agambye Ntandise Elizabeth Odwo agambye what a memorable Sunday running round remembering the dead and comforting the ones with the abducted lost loved ones. Wabula twafuna gwe President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twamala you cry or laugh with our people tosangika Mungu akukume you are a game continue sleeping try it. Okay. Mukwaya Joshua nagamba thanks my president for the true leadership and more the heart that remembering the good people even when they have left back home. Nkwanjule Rechi nagamba we can't thank you enough Mr. President. Nanyans Christine naga come back nange tata. Musoke Herbert naga welcome back from checking on our foreign comrades. Wameli Anthony's mother, may his dear loving soul continue to rest in eternity in everlasting peace. Thank you, Mr. President Kyagulanyi Bobi Wine. So Nkuma John Bosco, President of the people, for the people, by the people. Debla Muntu Zinagamba, thank you so much for love and caring. Muhammadi Mwaka Nagamba, I can't thank you enough for your excellency for always looking back and pat on back of your fighters. Mwaka Muhammadi Bodiope East Constituency. Okay, Mr. Bodiope. Sala Ali Nagamba, rest in peace. Kanso Wameli, always I remember you. Kampura Jackson Nagamba, able leader you are, your excellency, thank you. Namtebi Jamila Nagama, it's difficult for a parent to bury his or her child, more so a supportive son. Keep resting in peace, Comrade Wameli, and thank you, Mr. President, for the visit. Such parents become stronger seeing you care about them. Indeed, Wameli was his mom
photocopy. Okay, abantu abenjawulo bwe batyo nno bawaliza obubaka bwabwe nga John Zintawo agamba thanks for that kind heart Mr. Father. Eileen Nambusi naga thank you President for being kind with us poor Ugandans. Godeya Kitangaza nagamba rest in peace Anthony Wameli, you will forever be remembered. Extina Katende naga continue resting in internal peace. Kamugisha Penny naga thanks for your kind heart. What a busy Sunday. It's really encouraging and strengthening to check on them. Ngenda kumaliriza ne Shadia Umaru agambe resting well Kanso Wameli. Rest well Kanso Wameli. Okay, wetu wetambudo naku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga kyaliddeko abantu abenjawulo ababulizibwako abaabwe abafiibwako abaabwe n'abakadde ba Uganda wano mikwano gyaffe President abakyaliddeko okulaba nga bagumya n'okubazaamu amaanyi nti sitwage ekyagenda mu maaso era nti one day tugenda kuba tuwangula tufune Uganda yaffe tugize emikono gy'abana Uganda. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako mwe bali kutwagala mwe bali kutugoberera Mukama Katonda asaba bankuumire Lunda Lugaba Namugereka tujja kuba tuddamu byogera banywanyi mwera.